Kyosimboonanya kyolyako ettooke gwagonja tegugwe nga yalidde ekyengabo ate era nga we naggambako nti nkaabira mulegete taggwako nnaku olaba n'omugagga atwagga nga kyatindika emitala kyengedde gunaabamu epikoopiko abaganda gwe bagamba ogutwala empongo mu ddolwe nange siirinde ow'entawaata kumbagulizaako kubanga nandyekanga nga nkifuuye enkiza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe tiri lino ligenzeeko amazzi nombuuza nti woobadde owulumaki ng'ate mazzi mwekulidde. So nze Kanoonya Juma tuli balangira abava Bukerekere tweddira Mamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka era bwe tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka Etumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka yalamula emirembe gy'ensi bwe yali ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa abalasangeyo. Embuli ey'olunaku olwaleero ekutuusiddwako si mulala ye mukadde waffe Mutibwa Thomas ali Ireland awo okuliraanagana Bungereza yatuusizzaako embuli ey'olwaleero. Kale no kambimale kubanga omufumba kafu bimala lweggulo katandike embuli ey'olunaku olwaleero. Embuli ey'olunaku olwaleero kati nga olaba nti eno nyumba era yeekuusa ku nnyumba. Embuli ey'olunaku olwaleero egamba nti eby'omu nnyumba tebitottolwa. Kakati ebiseera ebisinga nti ebintu byonna ebikolebwa mu nnyumba eno kirungi bisigale nga bya mu nnyumba. Kakati gwe tojja kujja bigambo oba biki nti ate mu nnyumba eyaffe tuli basezi ebyama byammwe bubyemanyirenga mmwe mu mayumba gammwe. Naye ate bw'onojja ekyama ky'olina mu nnyumba nga bw'ogiraba eyo ate n'okitwala mu nnyumba endala bagenda kubasunga oba babadde ab'emikono bagenda tandika okubeeyawulako nga babalowoleza okuba nti mwe muyina emize emirala naye woba osirise kibeere ekyama kyammwe. Abantu mulekerawo okuzunza eŋŋambo. Abantu bakeera ku makya kuzunza ŋŋambo kye bayombyeko mu nnyumba ate n'agenda n'akigamba ewa neyiba n'akitegeeza neyiba. Nedda omuganda wagambidde nti eby'omu nnyumba tebitottolwa. Ebintu ebikoleddwa mu nnyumba eyo bisigale nga bya nnyumba eyo tobitwala wa neyiba kubanga biswaza mmwe byanika mmwe. Obuziina bwammwe muba baganda mbuleke nga bw'abaganda bw'abanankole bubeere bw'abanankole toyina gw'obitottolera bisigale mu mmwe. Naye ogenda okwekanga ebintu byonna twanika byanike batusunga. So bannaye yembuli ey'olunaku olwaleero naye ng'etuusiddwako mukadde waffe ayitibwa Mutibwa Thomas ali Ireland okuliraana Bungereza. So baganda bange ndi wano okubategeeza nti ate twagire Kanoonya project enamba esimu eyo gy'olengera era nange kambite anti bagamba gwe battira nnyina si gwe bamuliyirira omuggalubya baguliyirira mituba. Omumpi talega nzige nakwale bwatyo yalengera njovu kavumba bwesera ndaba tebumala manda ate era ow'omugugu aliguta essenda banyolo tentama yali njogera y'abasajja abayaza. Naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nange wempulidde emisekera nnyoma nga gisekebbuka ate era nempulira n'enjolo banga muzijjolo bya buteddiza nandi kino okuwulira eŋŋoma nga bazikungubijja olwo ne ŋŋamba nti wano wafiira muloge. Naye ate nange njijeyo obwenyinga enkandaggo tutandike okubaluula kuba olumu nabagamba nti awuliriza omubaluuzi amannyo gajjako ebikalu. Kale nga bwe kiri nti njijeyo obwanga nsowoddeyo obwenyinga enkandaggo kekadde era sijja kuzza bigenda omusajja mawuba byaddiza ebusunju. Bannange sijja kulwa mu bigambo kuba nkugambye nti wolwa mu bigambo ensejjera egula omuddu naye twenkanyenkanye okufaananako webbanga ayimbula embuzi. Amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira abava Bukerekere tweddira Mamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka Etumba ali mu ssaza Busiro. Nate nkuleetedde embuulirire y'olunaku luno olwaleero. Embuli ey'olunaku olwaleero egamba nti ekidiba kidda waabwe waakyo essaaniiko lidda mu lusuku. Ekidiba kidda waabwe waakyo essaaniiko lidda mu lusuku. Kati ndi mu lusuku naye okubeera mu lusuku kitegeeza endagala zino ez'olusuku ze beeyambisa okufumba emmere bwe zikaddiwa ne zifuuka essaaniiko. Bwe batuuka ekiseera nga tebalyetaaga balinyugunya mu lusuku era gye balisuula. Kitegeeza nti tebakyazeetaaga kati ziyina kudda luddawa ewaabwe waazo. Baganda bange bw'olabanga embeera yonna oba oli ku mawanga ekunyigiriza oba oli luddawa oli wano ku kibuga ng'embeera ekunyigiriza nga naye oliko ewammwe munnange kemba mpolodde ewammwe. N'olw'ensonga eyo oyinza okubeera ano ku kibuga ate nga
tewali akuyamba tewali akujjanjaba tewali akola atya naye ng'ate ekyamazima kiri nti oyina abantu babasobola okujjanjaba ewammwe n'olw'ensonga eyo tokaluubiriza mulirwana ajja kujja emize bakutiika empolo baka pikipiki odde ewammwe kubanga waliyo abajja okuyamba n'okusinga abo b'otolinaako kakwate omuganda wagambira nti ekidiba kidda waabwe waakyo essaaniiko lidda mu lusuku lyava mu lusuku era mweridda n'olw'ensonga eyo tetukaluubiriza mbeera oli mu kyondo ky'abawalabu omuwalabu akuba omuwalabu akumalako emirembe mugambe ekimu nti ewaffe tebangobangayo nali nzize kukola jangu eno gy'onoofunira emirembe sengero z'abaganda zaalimu amakulu amakusike so yembuulirire y'olunaku luno olwaleero gye nkuleetedde naye nga mbaagala nnyo ate era mwagire kanoonya project kuba ennamba y'essimu yeeyo ate tunaddamu ne tugana entali yatawongwa zibakubira enkyaka ddala ddala bannange ndidda n'embalaba ly'ebbanja ly'omugenyi ate era nabagamba nti tosobola kulaba kisaaganda kya muli nkuubiira ekigombedde magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi kabe kasinga okulaba ebyekitiya oba entolomolere y'emyene egijja gyeserejjera ku bukukumbo n'obuuza nti oba byali bidaalimbo so nno bagamba nti ate embuga ya Ddunguweeri n'ebyekitiya we bikubira empacca so amannya nze Kanoonya Juma nate tuli balangira abava ebukerekere tweddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka etumba ali musaza Busiro nsinzira kusinzina engoberera ekkobe nateera nzize nembuliye y'olunaku lwaleero ngekutusiddwako simulala akutusizaako embuliye y'olunaku lwaleero ye mukyala Bayiga Masengero omuzira mpindi muzzukulu w'amazige ate emuyenje mu Busiro ali awo mu kyondo ky'abawalabu wakakalabiza emirimu gye embulirire egamba nti essuku ejjimu likumya obwami essuku ejjimu likumya obwami basebo ne banyabo olusuku we lwabanga lujimu nga ola nti kakati ndi mu lusuku we lwabanga lujimu tebakuwanga bwami lwaki kubanga balowooza nti we bakuwa kuba abaami tebawanga musolo balowooza nti ate omusolo bagujjanga mu bintu ng'ensuku n'ebintu ebirala mwe bajjanga omusolo gwe basoloozanga myaka egyedda kakati tebayinzanga kuwa bwami olw'ensonga ebanakuwa obwami bagenda kufiirwa omusuku omusolo ogw'olusuku lwo kwe kwava nti olusuku essuku ejjimu olusuku nga lwagimuka lukumya obwami ebiseera ebisinga kyeyoleka nnyo abaavu be bawa omusolo ate abagagga tebawa ki musolo ekyo kyo weekiri era wekyali oluberyeberye n'olw'ensonga eyo bannange tuyina okusaasira wadde oli ali mu mbeera era kyeyoleka nnyo n'ennaku zino nti ate ebiseera ebisinga abagagga tebagibwako musolo kyokka ate abaavu bagibwako ki kale nno abedda bakulabuukirira mangu obanga oli mugagga ng'osigala n'obugagga bo nga babuwoozaako omusolo kubanga abagagga abamu tebayagalanga kubawooza musolo nga baagala okwekweka mu kintu olw'obutawa musolo nti wafuukanga omwami n'olusuku lwo nga lugimu nga gwe tojja ddusoloozaako musolo wabula ate onyuunyuuta omwavu so n'abaganda abedda bakirabuukiranga ne bagamba nti wadde olusuku lwo lugimu lutya naye togenda kufuna bwami olw'ensonga ojja kuba weebalamye ate okuwa omusolo so nno kwe kwava olugero olugamba nti essuku ejjimu likumya obwami era ebiseera ebisinga abagagga tebawa musolo kyokka ate abaavu bakola ki baguwa saabedda bakirabuukiriranga mu mbeera efaananako bwetyo nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere naye ng'ate embuli ey'olwaleero kutuusiddwako mukyala Bayiga Masengero omuzira mpindi muzzukulu w'amazige muyenje mu Busiro mwagire Kanoonya project namba y'essimu yeyo gy'olaba ate era mu ngeri ey'enjawulo ate era nze mbaagaliza ebiro ebijjudde amakungula sizanga musango ayokyaluyiira ate bwe bakugobanga ojjanga ewaffe yakuyita lubunamiryango nange mu ngeri ey'enjawulo saagala kukekeranga omubungu addiza ekibumba n'omubuuza nti ate tukuwe ennyama onoogiruma bannange ntuuse amagoma agavugira omubaka sijja kujjawo ate embuzi ntunuulire enkondo ate tebasobola kukutuma kuwera ngalabi gwe n'omala okuzina ate n'olyoka owera engalabi omanyirawo nti awo ozizza gwa naggomola nandiki okuzza ogwa namunkululu amannya nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere tweddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale empaka etumba ali musaza Busiro nsinzira kusinzina engoberere kobenga bulijjo era ntuuse ne twejjukanye nga akutuusiddwako simulala
akutusiddwako mukadde waffe Kawere Ronald okuva mu ggwanga lya Japan yakutusizaako twejjukanye olunaku olwaleero. Njagala olume eggumba amazzi gawule nkutuuseeko twejjukanye olwaleero ndi ku mwetango guno gwe guyitibwa omwetango. Twejjukanya bwejjukanya omwetango guno oba ekimera kino kyenkutteko kino ekiyitibwa omwetango mu myaka egyayita nga bakisimba nnyo okumpi n'amaka kyabanga kizibu nnyo mu maka omusimbiddwa omwetango okubeera nti nno amaka gwolekera ebizibu ebyenjawulo. Naye ennaku zino amaka gafuuse ebizibu bingi biri mu maka. Gundi akubye mukazi w'emigga egibuzeeko akatono okumutta, omusajja omukazi akubye bbaawe ekikonde kimujje mu mbeera kimujje mu budde. Ebizibu biri mu maka. Amaka gabeera gakyankalana. Lwaki? Bajjajjaffe baakirabuukiriranga maka basimbangamu ekimera kino ne bakisimbanga mu maka, era weewava n'erinnya lyakyo okukiyita omwetango kyekyatanganga ebyo byonna ebizibu ebibamba ebyandijjidde mu maka. Gundi yalese omwana mu nnyumba, ennyumba n'ekwata omuliro. Lwaki? Kubanga oluusi omwetango guno teguliko, teyeetanga. Ebintu byonna byali biteeketeeke. N'ennaku zino tutunda buwangwa. Abasajja kwegamba bagundi bakakooti nemuludde bayise wano kwegamba buli muntu ali awo buli kimu akinoonyamu bunoonyi. N'olw'ensonga eyo kale nno awo gwe mwetango. Lwaki guyitibwa mwetango? Naye nga gwatanganga era bagubunyanga ennyumba yonna okutanga ebibamba, okutanga ebizibu eby'omunju omwo. So yabadde twejjukanye olunaku olwaleero, nange Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere naye nga nkusomesezza lwaki guyitibwa omwetango. Ensonga yeeyo, kyavanga mu kwetanga. Baganda bange tebakutuma kuwera ngalabi n'omala okuzina ate naawe n'olyoka owera engalabi. Twejjukanye olwaleero akutuusiddwako mukadde waffe Kawere Ronald omusajja omuzira butiko mu ggwanga lya Japan. Naye nga ennamba eya Kanoonya project teeka ejjamba mu Kanoonya project wagira enteekateeka zaffe zonna. Ate era n'ekirala mukwano gwange njagala okutegeeza mu ngeri ey'enjawulo, ate beera ng'ate otugoberera buli kimu kye tukutuusaako. Kale nno nange mbitadde kubanga omwana omutaata bbeere n'anyeenya omutwe ng'alinnyiddwako omukangwa ku jjoba.